tujjukizibwa nti ejjinja eryali libisse ku ntaana ya Mukama waffe Yesu yagibwako. Ekyo kitegeeza nti buli mbeera yonna enyigiriza omuntu ereeta okutya oba okufa eteeka okuvaawo. Uganda weeyimiridde kati eri mu kaseera kazibu, naye nga wano wetuli wetugenda okutegeerera ebyo ebitwolekedde obulungi n'obubi bwabyo. Waliwo kye bayita manipulation, abantu okutwalibwa nga abataliimu nsa ne bakozesebwa bukozesebwa nga ebikozesebwa okutuuka ku muntu kyayagala. Corruption omuzungu kyayita obuvundu, wano kati twakifunira erinnya ettuufu bubbi, obwo tebukyaliko agambako. Ati ate bw'ogattamu bannaddiini nabo okwekkiriranya, ebyo bye bitadde Uganda mu katyabaga akatagumiikirizika. Naye ennaku z'amazuukira ziwogganira waggulu ku kitikkiro nga zigamba tali wano, yazuukira. Amaanyi ago agazuukiza Mukama waffe Yesu mu bafu weegali okuzuukiza Uganda. Now I'm praying that there will be peace in Uganda. I'm praying that the manifestation of what happened in Kawempe doesn't have a repeat elsewhere in this country during the next election. We need a peaceful election. Can this election game be a peaceful game? That's my prayer. I am praying. I did not witness those violent scenes personally, but obviously what was on TV was enough to show that some things were not in order. Abasumba abatendeke gye bali, abasomese, abalina obuyigirize era abasobola ddala okuweereza obulungi okumala emyaka. Naye gavumenti yo yennyini ku bwayo kati yeefuuse kagiiko ddattabula, kubanga yo yennyini ewandiisa abantu n'ebibiina byabwe. Gavumenti yawandiisa kibwetere nga temaze kubuuza. Nze nsaba essaala emu yokka nti bano abantu be bamala gawandiisa kati ne babawa ebiwandiiko ne babakkiriza okujja mu society, mu bino bye bagenda bakola ebyeffujjo ebyo mubeeremu omwana w'omunene asangibwa wakati mu kyo. Eyo essaala ngisabira ddala kikwate ku munene lwe bajja okukola omuliro. Twogere mazima nga tulina obuvumu, tukkirize Katonda nti eggwanga lino ajja kulijja mu kaseera ak'ekizikiza ne kazigizigi omusana gwake. Tetuteekwa kukkiriza ddiini kufuuka kyakwekwasa nga tubikkirira obubi, oba okukkiriza ebyobufuzi okufuuka ensonga ey'okutunyigiriza. Omusaalaba tekaali kabonero akalaga nti abantu badoobezebwe nga tewali akubako ne gujja. Kati nno nkubiriza buli munnayuganda yonna gy'ali nti nga tujjudde obuvumu obw'okuzuukira, twogere amazima, tulumbe obutali butuukirivu mu ggwanga lino n'ebibi ebikolebwa emabega w'enzigi n'ebifo ebyekusifu, obulimba obujjudde ku nguudo zaffe, okutya n'okulemesebwa, byonna bive mu kkubo lyaffe, tubirumbise essuubi eddamu ery'obuzuukivu. Kubanga kituufu Kristo yazuukira mu bafu, era mazima ne Uganda esobolera ddala okuva mu ebyo ebibadde bigiremesa oba ebigisiba. Entaana yalemwa okumukwata n'okumunyweza, n'olwekyo teri maanyi gasinga ga Katonda okununula abantu be n'eggwanga lino asobolera ddala okulitereeza. Uganda eyogere nga Dawudi nti tetulifa naye tulibeera balamu, twogere emirimu gya Katonda.
mbalamusizza bwe ntyo, mbasabidde bwe ntyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale. Libisse ku ntaana ya Mukama waffe Yesu yagibwako. Ekyo kitegeeza nti buli mbeera yonna enyigiriza omuntu ereeta okutya oba okufa eteeka okuvaawo. Uganda weeyimiridde kati eri mu kaseera kazibu, naye nga wano wetuli wetugenda okutegeerera ebyo ebitwolekedde obulungi n'obubi bwabyo. Waliwo kye bayita manipulation, abantu okutwalibwa nga abataliimu nsa ne bakozesebwa bukozesebwa nga ebikozesebwa okutuuka ku muntu kyayagala. Corruption, omuzungu kyayita obuvundu, wano kati twakifunira erinnya ettuufu bubbi, obwo tebukyaliko agambako. Ate bw'ogattamu bannaddiini nabo okwekkiriranya, ebyo bye bitadde Uganda mu katyabaga akatagumiikirizika. Naye ennaku z'amazuukira ziwogganira waggulu ku kitikkiro nga zigamba tali wano, yazuukira. Amaanyi ago agazuukiza Mukama waffe Yesu mu bafu weegali okuzuukiza Uganda, okugijja mu mukono gw'ekyo ekibadde kigisibye, bannabyabufuzi abalina omululu n'abasomesa enjigiriza ez'ekidiini naye nga za bulimba. Kano si kaseera kakusirika n'okutunula obutunuzi nga tulinga abagamba tetulina kye tuyinza kukola. Akaseera tugolokoke n'okukkiriza, tusabe nga tujjudde omuliro, twogere mazima nga tulina obuvumu, tukkirize Katonda nti eggwanga lino ajja kulijja mu kaseera ak'ekizikiza ne kazigizigi omusana gwake. Tetuteekwa kukkiriza ddiini kufuuka kyakwekwasa nga tubikkirira obubi, oba okukkiriza ebyobufuzi okufuuka ensonga ey'okutunyigiriza. Omusaalaba tekaali kabonero akalaga nti abantu badoobezebwe nga tewali akubako. Mu musaalaba Katonda yasalira busalizi musango bibi ebikolebwa abaana b'abantu. Ate okuzuukira si buwanguzi bwa Yesu Kristo yekka, wabula naffe bwaffe, kubanga eggulu muffe lirangirira nti ekizikiza ne bwekiwangaala kitya, omusana gulwaddaaki ne gujja. Kati nno nkubiriza buli munnayuganda yonna gy'ali nti nga tujjudde obuvumu obw'okuzuukira, twogere amazima, tulumbe obutali butuukirivu mu ggwanga lino n'ebibi ebikolebwa emabega w'enzigi n'ebifo ebyekusifu, obulimba obujjudde ku nguudo zaffe, okutya n'okulemesebwa, byonna bive mu kkubo lyaffe, tubirumbise essuubi eddamu ery'obuzuukivu. Kubanga kituufu Kristo yazuukira mu bafu, era mazima ne Uganda esobolera ddala okuva mu ebyo ebibadde bigiremesa oba ebigisiba. Entaana yalemwa okumukwata n'okumunyweza, n'olwekyo teri maanyi gasinga ga Katonda okununula abantu be n'eggwanga lino asobolera ddala okulitereeza. Uganda eyogere nga Dawudi nti tetulifa naye tulibeera balamu, twogere emirimu gya Katonda. Mbalamusizza bwe ntyo, mbasabidde bwe ntyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale. Twogere mazima nga tulina obuvumu, tukkirize Katonda nti eggwanga lino ajja kulijja mu kaseera ak'ekizikiza ne kazigizigi omusana gwake. Tetuteekwa kukkiriza ddiini kufuuka kyakwekwasa nga tubikkirira obubi,
oba okukkiriza ebyobufuzi okufuuka ensonga ey'okutunyigiriza. Omusaalaba tekaali kabonero akalaga nti abantu badoobezebwe nga tewali akubako. Mu musaalaba Katonda yasalira busalizi musango bibi ebikolebwa abaana b'abantu. Ate okuzuukira si buwanguzi bwa Yesu Kristo yekka, wabula naffe bwaffe, kubanga eggulu muffe lirangirira nti ekizikiza ne bwe kiwangaala kitya, omusana gulwaddaaki ne gujja. Kati nno nkubiriza buli munnayuganda yonna gy'ali nti nga tujjudde obuvumu obw'okuzuukira, twogere amazima, tulumbe obutali butuukirivu mu ggwanga lino n'ebibi ebikolebwa emabega w'enzigi n'ebifo ebyekusifu, obulimba obujjudde ku nguudo zaffe, okutya n'okulemesebwa, byonna bive mu kkubo lyaffe, tubirumbise essuubi eddamu ery'obuzuukivu. Kubanga kituufu Kristo yazuukira mu bafu, era mazima ne Uganda esobolera ddala okuva mu ebyo ebibadde bigiremesa oba ebigisiba. Entaana yalemwa okumukwata n'okumunyweza, n'olwekyo teri maanyi gasinga ga Katonda okununula abantu be n'eggwanga lino asobolera ddala okulitereeza. Uganda eyogere nga Dawudi nti tetulifa naye tulibeera balamu, twogere emirimu gya Katonda. Mbalamusizza bwe ntyo, mbasabidde bwe ntyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale.